Aliwo nebigwawo mchala Halima ke yo wa revival band nate yatuyingizawo ku sawa yaffe ey'omwenda nyongera okubabuuzaako mu linnya ly'Yesu omwana Katonda omulamu abakuumye amanya nze naabwe Joanita okuba nate nganji kutuusaako ku kamera zaffe ndiko n'ekirabira Lawrence ate omulala bamuyise Junior mu control room mulimu abasajja ab'amaanyi okubanga bakutuusaako ekyo kifaananyi kyolaba so tubebaza omulimu gwe bakola musibyeyo mutya abali ku ABS TV abali ku YouTube muri mutya mukama waffe yebazibwe happy new year bambi luno lwe lunaku lwaffe olusoose mu mwaka oba programu yaffe esoose mu mwaka weewaawo enaku z'omwezi ziri bbiri naye ffe ye programu yaffe esoose mu mwaka mu 2020 so mbaniriza mwenna abatuuse mu mwaka gwaffe 2020 ngubaagaliza njagala gubabeerere mwaka gwa mirembe omwaka ogw'enkulaakulana omwaka ogutaliimu kufiirizibwa amiina so 2020 njibaanirizaamu naye nange munjanirizeeko kubanga sibibadde byangu tegaba maanyi gaffe naye olw'ekisa kya Mukama bw'abanga atusobozesezza ffe okugirinyamu ne tubanga ffe bamu ku abo abalamu I think ndoza omuntu yandibadde agamba nti Mukama weebale era bw'onooba ogaba omukisa otandikire ku nze leero ngenda kubawayo chance njagala oba osindike message oyagaliza abantu omwaka omujja obaagalize oba webazeeko ku Mukama omuge Mukama nze ani agutuuseeko omwaka guno tebibadde byangu okutwaliza awamu naye gwe atuuse mu mwaka at least oyina ensonga you have a reason lwaki oyina okwebaza omutonzi waffe enamba ey'okusindikako message ez'okwebaza Mukama oba ez'obujulizi ejja kubeera 0704919297 okojja kusindikako message y'okwebaza Mukama oyo akutuusizza mu mwaka guno gwa 2020 ng'okyali mulamu oba ng'okyalina omukka gussa kubanga abasinga batuusemu naye nga baliko oxygeni tebabitegeera so enamba yeyo 0704919297 jakuba osindikako message yogwe ayina okwebaza kuwebaza oba Katonda kyomwebaliza naye nga sinnakola kintu kyonna njagala kusooka kubebaza abantu ababaddewo ku lwaffe abantu ababaddewo ku lw'essaawa ey'omwenda ababaddewo ku lwa Revival Christian Church ababaddewo ku lw'omusumbayiga bannange mwatulaze omukwano mungi ogutasangika enaku z'omwezi zaali 31 omwaka guli oguwedde kati tegukyali mupya 31 mwajja mu bungi bannange ne muweesa Katonda ekitiibwa naye nze nina ekintu kyensaba nti buli muntu yenna eyamalira omwaka ng'oli mu church buli muntu eyamala omwaka ng'oyina ky'osaba era ng'oyina prayer request gye wasaba oyina kye wasaba oyina ekyakuleta mu church kye wamala ng'osaba bannange nsaba Katonda ow'eggulu n'ensi akuwulire addemu essaala zo azituukirize guno omwaka omupya 2020 abantu mwali bangi wabweru wajjula kyaki ne zijjula zonna kugaa netubula naye nga mwebale njagala Mukama ayongere oba abasumulule ddala mubeere baddembe kyengenda okusooka okwogera olunaku olw'enkya tetugenda kuba na service kubanga twabadde ate twakava mu 31st so olunaku olw'enkya tetugenda kubeera na Friday night tugenda kubeera nayo Friday ja naye ate ku Sunday tugenda kubeera ne service so gwe abadde takitegedde oba yali teyakiwulira omanyi abantu abasinga baali nga bantu bali packed nga bangi so ate akiwulira olunaku olw'enkya tetugenda kubeera na service naye olunaku olwaleero counseling yo weeri ey'omusumbayiga Gasini abizaayo yatandise dda abantu bangi so yanguwa naye ate n'olunaku olw'ejjo yabadde empeta abantu mwetwalidde empeta mwebale era njagala empeta ey'omulundi guno manyi omulundi guno njagala tutambulire nnyo mu byamagero ebyamagero okukkiriza n'okuwangula gwe yakkiriza n'ogamba nti kangende ntwale eno empeta omwaka omupya
leka buli kyoyagala oba kyosuubira kituukirire mu bulamu bwo. Amiina. So mbebaza leero bayita sirina bigambo bingi wabula nze nange nganze omuntu ninawo okuddawo era nange nebuzi ninga naye Mukama nzaani alinnya mu mwaka omupya. Of course kati sikyali muto kubanga n'omwaka guba gweyongeddeko. Nzaani kubanga osanga nga abaana bewazaalibwa nabo kati tebakyaliwo, abantu bewakula nabo tebakyaliwo, bewakula olaba nga tebakyaliwo, naye gwe bw'obanga oli mulamu ekyo ndooza kye kisinga obukulu. Ate nga obulamu obwo bwe tutasasulira, bwe tutayina banka gye tubusasulamu, bwe tutayina oba nti tubusasulirawa, twebaza Mukama. Enamba abantu bali kusindika message. Okay, enamba nabagambye yokusindikako message nga webaza Mukama oyo akutuusiza mu mwaka eri 0704 91 92 97 0704 9192 97. Eyo ogenda kubusindikako message yo nga webaza Mukama. Obanga omwebaza nti si gwe nnyo w'amaanyi, si gwe nnyo eyabadde ayina nti kyabadde kyatteeka. Waliwo omuntu agamaga wa era nabadde nnina okuguyingira kati ekyabadde kiŋŋaana. No, tulina omuntu atufuga oba tulina remote yaffe. So ngenda kubalagako era ebyamagero leero, nsomeko ne Bayibuli ate n'amasimu gamwe ngenda kuba ngakwata. Naye nga sinnakola ebyo byonna nsooka kwebaza bafanzi baffe ababaddewo ku lwa ABS TV okuva lwe yatandika. Mu butuufu engeri gye guli nti mwaka mupya bwe mba sibeebaziza mbeeranga abalyaza amaanya. Mubaddewo kuva ABS TV lwe yatandika, mubaddewo ku lw'omusumbayiga, mujagazisiza abantu ne mugifuula namba emu mu TV zonna. Tweyanziza omukwano era musumbayiga yaŋŋambye kino nino kiyisaako nina okubeebaza. Mwebale siffe abasaanidde oba siffe abali awo nti munnange abo bo baamalayo oba bayina ssente nnyingi, naye bw'obanga buli ali ku ABS TV njagala nawe Mukama akuwa omukisa, njagala Mukama akuwe feva, naawe oganje mu bantu, naawe oganje obeere n'omukisa mu buli nsonda. Togenda kugaanibwa. Temugenda kugaanibwa mu abaagadde ABS TV, abaagadde Musumbayiga, abaagadde Esaawa ey'Omwenda. Yesu waffe yeebazibwe. So njagala nsomeyoko ku message, then ate bwe naaba mmaliriza sigenda kukwata kati masimu abakuba musindika message, then bwe naaba mmaliriza era mbalageko kubanga we twadde tuyingira omwaka omupya. Musumbayiga alina ekintu kye yalangiridde n'agamba nti omwaka guno Mukama bw'anaaba agaba emikisa, Mukama bw'anaaba nga asumulula abantu, Mukama bw'anaaba agaba obufumbo, nzikiriza naawe ali ku ABS TV oyina ky'oyagala ky'oga Mukama bw'onooba ogaba kino. Era njagala onoonyezeyo n'oluyimba olwo, Mukama bw'onooba osumulula omukisa tandikira ku nze. Musumbayiga olwo luyimba by the way yayingiriramu ku mwaka Mukama bw'onooba ogaba emikisa tandikira ku bantu bange, bw'onooba ogaba obugagga tandikira ku muntu oyo alaba ku ABS TV. Nange kye kimu kye njogera olunaku olwaleero. Mukama bw'anaabanga agaba obugagga, bw'anaaba agaba obufumbo omwaka guno, njagala atandikire ku ggwe nange atandikire ku nze atusumulule. Amiina. Ekyo kyo njagala okitwale gwe akyagala. Kansooka nsomeko ku message ate. Okay, onagambye Mukama mulungi amazizaako omwaka nga ndi mulamu. And my mom Naruswata omuto Charles Sava Semanda. Okay, Charles yebaza Mukama amumazizaako omwaka nga mulamu. Era ndooza ekintu ekisinga mu nsi muno kye twandibadde twebaliza Mukama bwe bulamu. Bw'oba omulamu munaye ne bw'oba tolidde era ogamba olunaku olw'enkyanja kulya, naye ate oba osinga omuntu afudde. Onagambye I'm rested. I thank God for his protection, care and love during 2019. Glory be to him. Okay, reste message yo njilabye. Onagambye happy new year ABS TV. Okay.
Joan happy new year naye ate temuteekako mannya gammwe simanyi lwaki. Enamba y'okusindikako message yo oba gy'ogenda okukubako eri 070 94 91 92 oba 0704 919297. naye azipana kansooke ngendeko mu change moment oba mu byamagero ebikolebwa ekawala ate nga omwaka guno tugenda kukolera ddala Musumbayiga agenda kusabira abantu n'okusinga omwaka oguwedde baadde batambulidde mu bunabbi okulagula okukola kinaye omwaka guno era Musumba yakyagwedde n'agamba nti this 2020 agenda kusabira abantu miracles zigenda happeninga wano ekawala. So gwe ayina omulwadde abadde nga tonnajja oba tonnaleeta mulwaddewo oba ng'obadde okyebuzabuza 2020 gwandibanga gwe mwaka gwo omulwadde w'okusumulula oba obutakufaako n'abanga asobola okwetwalira obulamu. Ali mu control room nsaba ompeko ku miracles ezimu ezabaddewo ku 2019 then awo nja kuba nkomawo n'amasimu gammwe ne message zammwe naye njagala musooke mulabe ebyabaddewo 2019. Ladies and gentlemen, right now one of the ladies that has been called, the one who was sitting in the line of sick people, we also don't know what problem had brought her here, but pastor called her and she stood in front. So want to see what is wrong with her. Jackie, your voice is so down. My microphone is also very down. You need the energy. Zeba mpita mbayimbuna nga nviridde bombo. Ekindeese obulwadde bwa pressure. Are you pregnant? Oli lubuto? Ye Musumba. Let us see. Kandabeko. You are pregnant and you have pressure. Oli lubuto ate oyina ekirwadde ky'okubibwa entunnunsi. Close your eyes. Zibiriza amaaso go. This is a witchcraft. Lino ddogo. It's not pressure. Eno si kookolo. It's not pressure. Ono si pressure. Basebo ne banyabo wetwogerera omusumba kutempeta agitadde ku lubuto lw'omukyala. Right now pastor has put a ring on this lady's. Kakati katulaba amanya gali mu mpeta. Now let us see the part in the ring. Nga gaggwa ku mulamu bw'omukyala ono. As it is working in this lady's life. Era wetwogerera kaakano. And as I speak right now. Eddogo omusumba lyagambye. The witchcraft that pastor has mentioned, liryo litandise omukankanya emikono. It has now started shaking her hands. Wetwogerera omukyala. And as I speak right now, waliwo ekitandise omubaako. Something is going away from her. Katulabe ki ekigenda mu maaso. Now let us see what's next. Pressure. You want to kill her? Tunnunsi. Witchcraft. Eddogo lino. Go! Genda! Go dog B. You terrible witchcraft. Dayeri omuntu oyo yakusindika. Go back unto that very person who sent you to her. Tosasidde mukazi ono alina olubuto. You're not feeling sorry for this pregnant lady. Go. Dayo chewava. Dayo chewava. Tajja kufa. She won't die. Wadde ng'oyagala afe. Much as you want her to die. Tajja kufa. She won't die. Tajja kufa. She will not die. You're free. Oli wa ddembe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ladies and gentlemen, that lady has just been prayed for.
Right now, Abami n'abakyala omukyala abadde okusabirwa. Right now, Pastor Iga has called out another lady. Musumba yigayiseeyo omukyala omulala. She's carrying a little baby. Alina omwana omuto gw'asitudde. We wonder what the problem could be. Naffe twebuuza ekizibu kiri ku ki. Now let's join our hands together in prayer and for deliverance of these two. Katugatte emikono gyaffe n'okukkiriza eri omukyala ono. As we also hear what their exact story of their life is. Nga naffe tusirikirira kuwuliriza olugero omukyala ono lulwa kyalutwala. We believe in God of Kawala that nothing can fail us. Kasita ojja wano e Kawala tewali kisobola kulema. Because we have seen our God do miracles that are bigger than this. Kubanga tulabye Katonda waffe ng'akola ebyamagero ebinene. Thank you, What Jesus. happened? Kyekyabawo. Musumba mukama yeebazibwe. Speak loudly. Yogerako nnyo. Musumba omwana wange nga 13 agenda aweza emyaka 11. Emyezi 11 naye talina kyakola yadde. Mwana omuyimiriza ku ntebe ayimiriramu katono n'amala n'agwa. Myezi 11. 11 months. Iye. Mbadde nti emyaka I 11. thought 11 years. Myezi 11 nga 13. Okutuula kwatuula. Does she sit? Atulamu katini n'agwa. Gamba nti ekiri ku mwana wange. Say whatever is on my child. Njagala I kiveeyo. want it to come out. Genda maaso. Continue. Ekiri ku mwana wange njagala kiveeyo. 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 Get out! Mwana wange njagala kiveeyo. Get out. Njagala kiveeyo. Get out. Mwana wange njagala kiveeyo. Ekiri ku mwana wange njagala kiveeyo. Get out! Mwana wange njagala kiveeyo. Wali ogenda muttira mu lubuto. You wanted to kill the baby in the stomach. Kyova olaba akwata olubuto. That's why you're still Liri holding. eddogo liwulira obulumi. He feels the pain, feels the fire. Liri eddogo liwulira obulumi. The witchcraft is now feeling it. Kiveeyo. Ekiri ku mwana wange Vayo. Get out. ekiri ku mwana wange njagala kiveeyo. Ekiri ku mwana wange Liri olivaayo. It's now coming out. Aliwulira buli wamu. She feels it all over. Litambula buli wamu livaayo. Moving all over her body as it's getting out of her life. ekiri ku mwana wange njagala kiveeyo. Ekiri ku mwana wange njagala kiveeyo. Ekiri ku ekiri ku mwana wange njagala kiveeyo. 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 Ekiri ku mwana wange njagala Gamba nti ebiddeyo gye byava. Let them go back to wherever they came from. Ebiddeyo gye byava Let mu them linnya go lya back to where they Yesu. came from in the name of Jesus. Ekkanisa yandibadde egatta engalo n'ekubira Katonda The w'ekifo whole kino mu church would ngalo. have joined hands and clapped hands for the Ku Lord, lw'essaala esabiddwa omukyala for the prayer that has been prayed to this lady. n'omusajja wa Katonda nabbi And the man of God, Pastor Augustine. Ladies and gentlemen, as we are in church right now, era ng'omusumba ali mu kusabira balwadde, Pastor has called out another lady. ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama kubanga musumba ayiseeyo omulwadde omulala. Microphone, say one, two. Manya gange bampita n'ensimu Olivia. Speak loudly. Bampita Yogerako nnyo. n'ensimu Olivia. Nze narwala ekirwadde kimmazeeko ebbanga ddene. Buli wengenda mu ddwaliro bagamba nti narwala sinus ekiwanga. She's called Olivia. For a long time she has an illness. Whenever she goes to hospital, they tell her she has Put up sinuses. your hands. Raise up your hands. Yimuse mikono gyo. Is this a sinus? Katulabe oba ono sinus oba kintu kirala. And close your eyes. Zibiriza amaaso go. Omukyala we yali mu layini.
sinus. Look, sinus. Naba sinus chekola. Is that a sinus? Mbamugamba mbali na sinuses. She was told she has sinuses. Naye katulabe empeta ya Mukama kikyekola. But let us see what the ring of the Lord is doing. Eri obulwadde omukyala no bwagamba mu sinuses. We see this lady who was diagnosed with sinuses. Go! Genda. Sinuses. You are witchcraft. Oli dogo. You want to kill her. Oyagala kutta mukyala ono. You want to kill her. Oyagala afe. Go! Dayo. Be healed. Wonyezebwa. Be healed. Wonyezebwa. Peter. I call eddogo lino okuvayo nga likaaba. This witchcraft to come while it's crying. Liyite ne mu nnyindo. Let it even go through her Liyite ne mu nnyindo. nose. Let it even go through her nose. Lirya. It's there. It's there. Lirya. It's there. Daba bwe liyita mu nnyindo. It's there. Through her nose. Daba. Daba. Yes. Oyo sinus. That is sinus at work. Yoyo sinus gwe bagamba. Those are sinuses. Diryo biyise mu nnyindo. It has gone through the eyes, the nose, the lips. Buli munabe we yakusindikira eddogo. Whichever enemy of yours that sent you witchcraft. Ekiro kya leero. Tonight. Njagala limuddire. I want it to go back to that person. Byakwagaliza naye bye biba bimutuukako. Whatever they wish you, let them happen to them as well. Or instead. Gone. Kigenze. It will never come back. Tekirikoma mu bulamu bwo. Basebo ne banyabo omukyala abanaze nga agamba nti alina Ladies and sinus. gentlemen, this lady who came saying she was diagnosed with Omusumba sinuses. Augustine abizaayo amusabidde Pastor Augustine has prayed for her. olw'amaanyi g'empeta. For the power of the ring. Tulabye nga waliwo ebintu ebiva mu nnyindo We've seen things coming through her era nose, nga her tukkiriza eyes, her lips, and we believe nti omukyala agenda kukomawo ng'awa that obujulizi. the lady will come back with the testimony as Pastor has told Tukubire her. Yesu. Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزسك محمد مرشدي ومسوي والدواء نسانgi bwana bingo wewe nali nekizibu nga kyakulimirako ntukirira mbera ko ABS TV buli lwakubiri sawa 5 ezekiro tosuka programu yawe. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. Ekifaananyi si Luganda. Abantu bangi mulibaddeyo nga mutukaabira era nga muyaayana okubanga puroguramu eno eddizibwawo ku mpewo. Amawulire ag'essanyu gali nti okuva mu wiiki esookera ddala mu mwezi ogwokubiri omwaka 2020 wano ku ABS television tukomezaawo puroguramu Ekifaananyi si Luganda. Oli eyo nga omwana gw'olina tomwekakasa. Oli eyo nga muganda wo gwe bakugamba naye omubuusabuusa oba mwana wa mwannyoko nga mugamba ayinza okuba si waffe naye nga ssente ezigoberera ezinoonyereza ku nsonga eno temuzirina. ABS television ebateereddewo omukisa. Tugenda kuba tubakolera DNA test
ku bwereere togenda teekamu wadde ekikumi era gwe wenna eyanditwetaaze tukubire ku simu zaffe eziri awo ku screen ojja kuba otufuna bulungi nnyo tukolere DNA osobole okuzuula amazima ku oyo gw'obuusabuusa mwana wo mwannyoko muganda wo ani jangu ogenda kuba otegeera amazima mu programu eno ekifaananyi si Luganda ate amawulire ag'essanyu amalala gali nti programu yammwe eyabava ku maaso eyaganja ennyo era nga mubadde mugisaba eddizibweko mpewo programu kalondozi tuli mu nteeseganya ne bakama baffe aba UCC okubanga eddizibwa ku mpewo zammwe eza ABS television programu kalondozi it's coming soon egenda kuba ekomawo temugisubwa. Oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Nasaba Imana uyu mwaka wose umereza cyane umwaka guno wobango sumululo musa saba chimu mukama koba kola umwaka guno wobango kabe biruki saba chimu mukama koba kola se wali wembera jenkoye kera kuma cho mulimu nengunonya olwo nensi banga netaula sawa yokunyuka etuuka nga nesinzizayo wakasi na landirodi nayanize mikwano gyange baganda bange kulira embeera nkikoye ononono saba mukama ontaase nange imana yanje omwaka guno gwobanga osumulula omusa saba kimu mukama gwobanga okola omwaka guno gwobanga ogaba ebirungi saba kimu mukama gwobanga okola mukama nkusaba ntemera olugenda nsobola okugenda mu maaso abanjiganya nabo bangi nkusaba baswaze mukama ng'okolera nze waleti yange naye necula abaana bange banasanyuka ne mukyala wange yanegirisa lwaki nedda kubanga mukama nkwesize ogenda kunkolera omwaka guno gwobanga osumulula omusa saba kimu mukama gwobanga okola omwaka guno gwobanga ogaba ebirungi ngokola tandikira wange eyo yesala yange mukama bw'aba asumulula omukisa omwaka guno oba bw'anaaba akola atandikire kunze atandikire kugwali ku ssawa ey'omwenda oluyimba olwo nduweereza buli muntu yenna yenna buli muntu yenna yenna ayagala ABS TV ayagala Esaawa ey'omwenda ayagala Revival Christian Church ayagala Musumbayiga ayagala Joan ndukuweereza njagala mukama bw'anaaba agaba omukisa atandikire mu nyumba ye atandikire mu baana bo atandikire mu bizinesi yammwe osobola okunkubira nga weebaza mukama kiki kye yakoze omwaka guno obanga omwebaza ng'olina obujulizi kiki oyagala oba katonda atandikirewo okukola omwaka guno. Okay, nagambye Yesu yeebazibwe nebaza mukama olw'obulamu bwange
Okay, biralo wandiise bitegedde luba Luswayiri oba lulimi ki? Okay, kankwateko kono. Hello. Hello? Wanji? Wanji? Oba togenda kwogera nnyo bw'okuba vira TV yo oba oteke mu louding oba ofulumeko wabweru tujja kuba tuwulizigana. Ono agambye nze Nakamoga nebaza Mukama okumpisa mu mwaka omukadde era n'okukuuma bazadde bange. Nakamoga. Okay, webale kuwera Mukama bujulizi. Ono agambye good evening, I thank God who had made me pass through to 19 and when I'm still alive, and I pray to God to achieve my goals in this new year. Joan, I wish you a happy new year. I'm Gloria from Gayaza. Hello. Hello. Wanji nyabo. Wasinzukya. Bulungi mukwano. Amanya go nejo sinzidde tulaba. Wamahoro Lorance. Enyabo. Chiche webaliza Mukama. Nebaza Mukama. Mukama yanja mu bulamu buzibu nnyo. Mpulira. Mukama n'addamu n'ampa bazadde kyokka wano mu Buganda sirina bazadde. Hello? N'ampa bantu bokunfaako. Enyabo. Hello? Enyabo. Nebaza Mukama kuko yanyamba harawo natuuse nagwa mu iteyi naye Mukama n'anjamu. Ndi mulamu. Oli mulamu. Okay, kale. Banange nebaza Mukama kuko hari naho natuuse bantu nibantegeka eddagala. Olubuto luniruvaamu naye nje ninsigala ndi mulamu. Oli mulamu. Mukama yeebazibwe bambi. Yesu mulungi banange. Kale. Banange Joanita naye nkwagala nnyo naye nsaba Katonda ampa obufumbo. Kale nyabo. Onkoye kubonaabona nange njagala Katonda agira ekyankyusiza mu bulamu bwange. Kale omwaka guno katandikire ku ggwe. Joanita agugulu mukisa. Amina. Hello. Hello? Wanji? Kale, nebaza Mukama olw'okunkuma nze ne famire yange. Ate era nebaza Mukama. Hello? Webaza Mukama. Era nebaza Mukama okumpa omwoyo w'amagezi. Nebaza Mukama okumpa omwoyo w'amagezi. Amanya go gwani nyabo? Wangi? Amanya go gwani? Nze ndi William Margaret. Margaret, osinzidde wa? Sinzidde Mukono na Kikumo. Atulabira Mukono? Kiki oyagala Mukama atandikireko omwaka guno? Era njagala nyongere omwoyo w'amagezi. Amina, katandikire ku ggwe. Amina. Okay. Okay. Ano Mukama yamuwadde omwoyo w'amagezi. Okay, kanjira nsomako ku message zammwe. Enamba eri 0704 9192 ojja kuba osobola okwogera nange. Nagambye praise God sister, I'm Katusime Doreen from Mbalala. I thank God for keeping me alive and for making me enter 2020 well. Okay, Mbalala guys, ni Mbala Musaho. Hello. 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 Wanji. Kale mukwano nawe gyebaleko. Mukama yebaze. Aweebwa ekitiibwa. Wanji? Nebaza Mukama. Webaza Mukama. Nebaza Mukama. Otyo? Kubanga nkuumye ne famire yange. Akukumye ne famire yo? Nkuumye ne famire yange. Kanze mmubaza ekirala. Nkuwulira mukwano, bw'okuba yogera mba nkuwulira.
Hello. Okay. Twebaza Mukama omukozi w'ebyamagero era nkyali ku ekyo atuyisiza mu 2019 ne tusobola okubanga tutuuka mu 2020. Si lw'amaanyi gaffe, si lwa buyinza, naye waliwo ekyawandiikibwa kye njagala okubawa olunaku olwaleero. Asooke nkwateyo ono. Hello. Hello. Wanji nyabo. Wanji? Okay. Kansome ekyawandiikibwa. Nagambye kansomeko kino. Wow. Message njazisomako edda. I declare over my life, God will exceedingly abundantly above all that I ask or think. Because I honor him, his blessing will chase me down and overtake me. I will be in the right place at the right time. People will go out of their way to be good to me. I'm surrounded by God's favor. This is my declaration. Onagambye nti edoza mukitegedde bulungi nti asaba omukisa gubeere kuyera ne bwana agenda wonna ajja kulaba omukisa gwa Mukama era nga ekisa kya Mukama kimwetoolodde. Abundantly above all that I ask or think, because I honor him, his blessing will chase me. Emikisa gye gijja kungoberera. Gijja kungoberera. And I will be in the right place. Nja kubeera era mu kifo ekituufu, mu ssaawa entuufu era abantu. People will go out of their way to be good to me. I'm surrounded by God's favor. Njagala ekisa kya Mukama kibeetooloole. Obukuumi bwa Mukama bwetooloole buli agamba nti nze nzikiririza mu Katonda mwagala. Ekisa kya Mukama omwaka guno tojja kukisimattuka. Hello. Hello. Wanji? Hello. Musa webale kutuuka mu mwaka sebo. Eyo Musa afukamidde agamba Mukama amutuusizza mu mwaka. Webale kusiima Katonda byakola. Mwebalera n'emirimu gye mukola. Giovanni nawe nkutumidde. Na buli ali ku EBS TV wenna. Oba oli musiraamu, oba oli wa ddiini ki, abalokole n'abatali balokole, Fomanyi TV yaffe tetusosola mu madiini. Naye bw'obanga at least ng'ogiraba, nze kyenkusabira kyekyo. Ekisa kya Mukama oba omukisa gwa Mukama njagala gukwetooloole, gukubeere waggulu ne wansi nga buli w'ogenda oganja. Okusingira ddala omwaka guno njagala twogere ku kigambo favor. Oganje nga buli w'ogenda awazibu wo wajja kuba gwe. Abalala we bayita nti wazimu nti wali balemwawo gojja kusobolawo. Omwaka guno tulangirira emirembe mu famire yammwe. Tulangirira obugagga. Nangirira enkyukakyuka mu nsawo yo. Abantu abasinga omwaka guli oguwedde kale tukkirize nti gwaganye, naye guno gwalina okukkiriza mu Katonda, gwamanyi nti obulamu bwo wabukwasa Katonda gwe weesiga, togenda kulemererwa. Togenda kulemererwa ng'abo abagenda okulemererwa. Ate singa mukimanya nti Katonda tasobola kulekerera abantu be abamusaba. Kuba yagamba nti bwe musaba mpulira, bwe mukonkona era aliggulawo. Kati lwaki tomukonkona nga bukyalina omugamba Mukama mu mwaka guno ogutandise? Abantu abasinga mu bitwala ng'ebyomuzannyo noga kasita naguyingidde. Naye ekintu okusaba, ekintu okufukamira nsi n'omusana nga Mukama omwaka guno ogutandise, njagala ekintu bwe kiti. Njagala Mukama onkolere ekintu bwe kiti. Ndikuweera obujulizi, ndikwebaliza mu bantu abangi ng'omaze okikola. Ekyo kyokka. Ate n'ekirala kyenjagala okubabuulira, Katonda bw'akuwa yiga okusiima. Abantu abasinga ndowooza ekitugaanisa okwongerwako ebyamagero butasiima.
Katonda n'akuwa n'ogaana okusiima n'ogaana okwebaza. Yesu yeebazibwe. Tuyige okusiima oba okwebaza n'okusaba. Awo bw'onooba oyize ebyo n'ekintu ekirala kye bayita faith, okukkiriza. Kkiriza nti olina by'ogenda okukwatako. Kkiriza nti gwe Katonda gwalonzeeyo mu famire yammwe. Kikkirize Katonda akozese gwe mu famire yo. Okuyitira mu ggwe abantu basumululwe, famire yo ebeere ya ddembe. Kkiriza nti obufumbo obwalema abeewammwe gw'ogenda kubufuna. Ekyo kye bayita okukkiriza. Bw'omala okukkiriza muge Mukama kati kireete kimpe saba, ebirala obimulekere. Naye tubeeraawo bantu mwe ne tubeeraawo nga gwoga waliwo omuntu nga ye n'okusaba takumanyi, nga ye takumanyi, nga takumanyi era nga nebyoyogera obyogeraawo Katonda yamanyi. Naye ate ekinsanyusa kiri kimu, yadde tomanyi kusaba ye asigala akuyita, asigala akwetaaga ngamba omwana wange gundi ne gundi atumanyi. Abooluganda, ekintu okwebaza Katonda temukitwala ng'ekyomuzannyo. Era njagala gwe yalina woobeera abananga olunaku olwa Sande tugenda kubeera ne service. At least bw'oba obadde tosaba, waliwo abantu abamu nga ye n'omwaka yagumalidde mu bbaala, nga yagumalidde mu bibye, yabadde yeebase. At least olunaku olw'Essande jangu osabeko ogambe Mukama ntuuse, weebale kuguntuusaako. Then ebirala ne bw'obimulekera, kuba ye yatutonda mu kifaananyi kye, asobola okukuwa buli ky'oyagala. So nsembayo nga mbagamba tuyige okwebaza Katonda ky'aba atuwadde, ate tuyige n'okumusaba ki kye twagala. Mbebaza ababaddewo ku lw'essaawa yaffe ey'omwenda, mbebaza abaagadde ABS TV, neera nziramu okubeebaza abaagadde omusumba Agustine Abizaayo. Leero alina counseling, ate olunaku olw'enkya tetugenda kuba na service. Bulijjo tubeera ne Friday night, naye olunaku olw'enkya tetugenda kuba na service. Naye ate olw'omukaaga counseling zigenda kubaawo, ne ku Sunday service zaffe zigenda kuba zibeerawo. Ennaku z'omwezi 19 eno January yennyini gye tulimu, tugenda kubanga musumba Andrew Jengo agenda kuba asiiga amafuta. Ennaku z'omwezi 19 nawe tosaanidde kusubwa amafuta ag'omulundi guno oba ag'omwaka guno. Counseling zibeera za mitwalo 10 okusinkana omusumba n'oyogera naye oba n'obaako n'ekizibu ky'omubuulira. Ate gwagamba nti ewaka wala simanyiyo, omusajja Katonda simanyiyo, ojja kgenda mu paaka ey'e Namirembe Road obuuze taxi ezijja e Kawaala, bajja kuba bakuleetera nusu 1500 rokka osobole okuba nga otuuka ku Revival Christian Church. Essimu ez'okusindikako ekiweebwayo kya Mukama oba Thanksgiving gwalina okwebaza, weebaza ku lw'obulamu bwo, weebaza ku lw'abaana bo, weebaza ku lwa famire yo. Essimu ziri awo zireeta amannya ga Sise Nakate ne Pastor Iga ne Iga Agustine, Iga Agustine ne Sise Nakate. Ate yo gy'olabako to support ABS TV yeeyo eyabo abalina omutima omwagazi, oyagala programu zaffe, oyagala empeereza zaffe, oba oyagala musumba Iga Agustine Abizaayo, eyo essimu ogenda kuba osindikako support eya ABS TV. Mbagaliza ebisinga era ng'oluyimba luno lw'engendo basembezaayo nti omwaka guno Mukama bw'anaaba akola njagala atandikire ku ggwe wennyini ne bw'onooba toyina nakukkiriza, naye olw'okuba olaba essaawa ey'omwenda kino nja kisaba mukwano gwange Yesu akikukolere. Shafik yabadde mu control room, ate Junior ali ku kamera zaffe 13 awamu ne Kirabira Lawrence. Akume omwaka guno atandikire ku ggwe. Omwaka guno bw'obanga osumulula omusa saba kimu Mukama bw'obanga okola. Omwaka guno bw'obanga ogaba ebirungi saba kimu Mukama bw'obanga okola. Mukama nkusaba ntemera olubenda nsobola okugenda mu maaso
tandikira kunze Katonda wange tandikira wange Give me the mic, give me preach them people. Give me some space and me go down. You know what you call a motia. Babuza, what you call a motia. Africa man, what you call a motia. Babuza, what you call a motia. Felix Pro, what you call Irani. Everything me what you call Irani. Owane Kirani. Every kono me owane Kirani. What you call Irani. Ala Uganda, what you call Irani. Owane Kirani. Emikono mwe muwanekirani Tukuba muziki netunyumirwa mpenga tugambana inama anainuka Senakowa ebileta stress nenjiga muziki bwa mukama kwetu kuhera Super select akayimba mwana watu yongesa Nemuliwana na yakanyumire Tungekona kwende misimu wa majido Munyumba ya mukama bwetu chikuba Akuba masada netufuka wajenu Teya tuchawa natusasira Akuba marwa mwene mumenya neseke Teya wachawa nabasasira Masala nsawu achone muke nkuka Teya wachawa nabasasira Mopaya mira kingdom fire Representing Christ to the fullest Moje kubirani Emiziki me moje kubirani Muwanekirani Emikono mwe muwanekirani Moje kubirani Ana Uganda moje kubirani Muwanekirani Emikono mwe muwanekirani Tewetagana license Okuzinira mukama chocha buli kisi Keno si polisi kesi Tokuzinira mukama chini ya uizi Kabiri munabitibwa Kingi David gwe yasinango yezesagwa Simu yoba murefu Okuzinira mukama chosi chamaiti Chino chidongo na mazina Chino gwe chekuba chiyimusa mukama Kono gwe tukuba chidongo na mazina Kono gwe tukuba kugoba ne mizimu Ne mama ogwe chimugambe Ne tata ogwe chimugambe Andirodi chimugambe Mokwano goyo chimugambe Moje kubirani Emiziki me moje kubirani Muwanekirani Emikono me muwanekirani Moje kubirani Ana Uganda moje kubirani Muwanekirani Emikono mwe muwanekirani Mochikola motia Babuza mochikola motia Africa man mochikola motia Babuza mochikola motia Felix Pro Give me the mic, give me preach them people Give me some space and me go down to know Awako mipene tuchikuba Muziki wa mukama kwenye kutulalula Give me the mic, give me preach them people Give me some space and me go down to know Moje kubirani Emiziki me moje kubirani Muwanekirani Emikono mwe muwanekirani Moje kubirani Ana Uganda moje kubirani Muwanekirani Emikono mwe muwanekirani Oli mukulaba Television ABS ekuumuza ebirowoozo. I'm going to anoint